fellow Ugandans and everyone who is feeling sad that side, we are very privileged to give you a press conference right now because you know what happened. We have released Esiwandiko Mutanyika Luvokwanya. Esiwandiko Luvokwanya to Sobole Kulongosa so that we can beautify the rules and the regulations of being with the bodyguard. Rule number 1. If you are a government worker and you have a bodyguard, you must give him these things so that you know what I'm talking about, right? Good. So a bodyguard, ladies and gentlemen, first of all, you should give a bodyguard. We are going to put those things in the constitution, right? Good. You should give your bodyguard iPhone 16 X100 6243296. Good. They have accepted. A bodyguard should drive a Mark X new model without no fail. They've accepted. In the morning, you should make sure that the bodyguard eats eggs, 3 of them. No chop. We want 1 tray. Yeah, they decided they want 1 tray. So you give them 1 tray in the morning, and in the afternoon, chicken biryani. At night, from KFC. Okay, that is a very good also. They've said the KFC. Please don't go to another what they've said the KFC, because you know what has happened. Land title. You should give them land title 1 at least, so that they can feel part of family. Are we together? Ladies and gentlemen, because of that, only one thing maybe, when a bodyguard comes to you and says, "Please, sir, can I use call your wife?" Please, even if you are government worker, where? Even if you're minister, even if you're councillor, even if you're MP, even if you're what, when a bodyguard comes to you says, "I want to use your wife, I want to koya bisako muchalawo," please avail to the constitution. Kiliza. So, atijinebili kasino kukola. So, kati zinengoye kuwatu zinda kuwela kuzambala mubudewo obwedende. So, zinengato nzikugulide nazo zirengo nazo zambala. Then enekete pia nako budewo empewo oberengo yambala kwa budewo empewo. So, yes, I'm going to go to JK Mundu. Now, it's going to be a can't see it all in see. Kusina na hiyo video zangu bali mkuziropa. Abati ne chintu chiri munenga for bed samanya. Ade mbulikire mwaka uti wange. Ati siti wapigana. Mujuse mwengula.
gavumenti mukyuseeko natukoya. Oba si ekyo tugule bafande babakube. Tugule basikali tubasasule naye temwerabira olya afande waffe yafudde. Tunoonyereza amaka gabwe tubayozeyoze yadde tuli banaku mu nnaku yaffe tuteekeyo akatini tusindikireko omukyalo obuyambi obw'olubuto byebyo byange. Bugende eri abo abapoliisi. Ono omusajja Bobi Wine yalinga nabbi ebintu yabirabirawo. N'abo abakwata mmundu. Njagala mmanye nga bwe tuze tubagamba tetulwana nammwe naye tulwanirira mmwe. Mupangisa ku mizigo gye gimu naffe. Basula na bubi. Era munywera mu birabo bye bimu naffe. Mwagala bannyinaffe naffe twagala bannyinammwe. Abaana bammwe basoma mu masomero ge gamu n'agaffe era bazannyira mu bifo bimu n'ebyaffe. Baboyi tetuli banjawulo nammwe era tetuli wala nnyo nammwe. Ne temulina kwefula mbu ate mwe muli mu ggulu. Omuntu gwe mulwanira ne mutaba nammwe abagezako okukisobolamu bwammwe tabamanyi. Oli Museveni yeeriira ssente ze. So njagala obbategeeza mwe bamukwata mmundu nti tebaabazaala na mmundu ezo. Nezo uniform tebabazaala nazo. Ate ezo uniform tezitwolekya naffe nga tuzambadde. Weebale nnyo wamma. N'olw'ensonga eyo njagala bategeeza nti ekiseera kijja kutuuka nga bannayuganda bakooye okutirimbulwa beerwanirire nabo. Enamba yange ey'essimu eri +955455858 n'esembyayo 9. WhatsApp kweri n'okuba direct call. Otola ku WhatsApp yange recordinga tutayipinga nja kwangu okuddamu. Saagala kunzanyira kujangu n'ekigendererwa. Ndi wano nkuba omulanga mwenna bannayuganda bannange okusinziira mu nsi yonna egyali ey'enjawulo ntuukirira mbawe namba yange eya mobile money tusobole okulaba nga tukuŋŋaanya akasente tufune omuntu gwe tugenda okukawa agende atuyamba atukiikirire ku lw'omusirikale ono eyayambye omuntu wa wansi n'atuyamba n'atukolera ekyobuzira. Osanga abasirikale abalala banaalabirako ono nti bannange we mba nfudde abantu basobola okuyimirirawo ne famire yange ne basobola ogirabirira ne batuyamba abantu abamu ne babatogirawo ng'obudde bukyalo okusinga okubalwisa Mukama w'anaabajjula Mukama olumwalwawo. Naye ate nga ffe twogera bwogezi naye nga waliwo bannaffe abalina ebisi abasobola otuyambako mbwangu ddala naye beetaaga sapooti nti omuntu aba afiridde ku mulimu ng'ogwo tugenda mubeererawo tutya awummule mirembe naye agambe nti mukazi wange n'abaana balyoke kuba naye bakola nga tebakoze bivve nga bino bye bakoze ekyamazima tebajja kufuna kasiima abaana baabwe oba abazzukulu baabwe oba abakazi baabwe naye woofa ng'ofudde olina kyotukoledde ffe ng'abannayuganda abawansi oba ffe ng'abantu bambi ffe tujja kuyimirirawo ku lulo ne famire era nsaba n'owekitiibwa yonna gy'oli Bobi Wine yonna gy'oli woovaayo onyamba ogenda omiitinga ennamwanda omukubagize omugumi n'omugumi omugambe ebbaawo yafa ng'omuzira. Mwenna abannayuganda mu nsi zonna gye muli ez'enjawulo muwulire omulanga gwange tukuŋŋaanye ke tukuŋŋaanyiza oba kawumbi oba kaki tukawo namwandu asobole okubeerawo ne famire ye mu ngeri emu oba endala. Ne bannaffe abalala banaalabira ku abo abalina ebisinga bino kubanga kisusse mu Uganda. Ate sibagaye mukole ensobi mutta abantu abalumirira omuntu wa wansi. Mutta abo mulaba abeesiriwaza bwe muba mukuba amasasi. Twanguyirweko ate tunaabeera awo munnaffe kye yakoze tuli wamu naye mu ngeri emu oba endala. Nkimanyi vidiyo eno erina kunyiza abantu bangi naye temunsonyiwa ate ne ku mazika gange temujjanga. Fabogera bwogezi twogera bwogezi tetulina kirala kyetuddako naye balaba baana babalu tebwogera nakuba natalumya muntu wa wansi gomanyi kitegeeza n'abalala gye bali basobola okutuyamba musitukiremu naye nga neyongera bategeeza vidiyo ya minisita nayo ejja mugirinde ng'ambaga lwakuba egenda kulwalwamu naye era nammwe ngenda bakubagiza ndi wamu nammwe naye nga ye namba yange tulabe engeri gye tugenda okukubagizaamu nnamwandu n'abantu abalala bajja kulabira ku oyo nga tumubeereddewo nabo batukolere ekyanguwa akitegedde kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Taata ofudde bubi taata malege bakutte naye kabakutte nga mutoganyiza kabakutte kofe ati wasigadde kino
Sister Mizogo muto. Lingesa kayabbi. Muna olusi kadama yandifuna ku mirembe. Bigenda bigwamu mpola mpola. Bigenda bikendera. Bigenda bikendera. Endoza ku mulundi guno akagereke kiri nti asewa amaje era tugenda balabako nga muyola aba amaje platoni namba mujubbe mu barracks emboke evuge wenyamanzayo chuchuma na cheka kama maraya emboke ekabe nga mbadde mu kikola nti asewa aba ajide ku pichi nga muyola aba boda ate mwafuna ebisofuti bya mu abasiraamu oli kasita bamutta n'atategwereke kwa kani amuse nga muyinza okuyola abasiraamu bonna so katusubira okubalabako nga muyodda amaje ng'emboka eri yenyoka nenge ekibuzo kiri nti who is next ani gwe baddamu okulasa muwandiike waawo who is next bodyguard wa mukebedde ku kasitokeera ku macanga ekinyonyi kikaaba olya sese kubire wa security w'omubuuzi oli bulungi kasitodde wakatosanga enkoko nga zeekandaga ziganya okuyingira ekiyumba nga zigenda kebera ku security guard wo ayinza okulasa bw'owulira embwa nga zikaaba nga tewali azikubye zisanga ezo nga ziri omwo zikaaba tewali azikubye kebera ku security guard wo ayinza okulasa ziba zikulangirira kanjogere nga temulina filter ba sweetheart mwebale commenting abongerayo video mwebale nnyo mukola mulimu gw'amaanyi nnyo nene bazabalopye video yange gye nazinye ne bagiropa ne bagijjayo ennugu ebajjudde ka abantu mwe mwakafa olumbe olwa government etatufaako mulowooza ffe tetuli bantu ngenda giddamu emirundi mukaaga ogizina kiwato kyange kabina kange kanjogere nga temulina filter ekiwato kyange akabina kange ngenda kuddamu okuzina osaaga ne kadama nga mukoowo mwemanya abaana be bakasombe mumanye emirambo egyakasombebwa mbusimanyi bali mu kujja mu box kange nga bantiisa mbusimanyi lekera okuzina oli mukazi munaku omanye ennaku eyakutwala nyo tumanye ennaku eyatuleeta singa buno obulamu bwe tukoleramu ne batuwa emitwalo 9 n'osindika Uganda ne kisituka emitwalo 7 ku 6 ne tufa ne batutematema batandise tutematema nga batematema ente zaabwe ze balya naye government tefaayo mbo simanyi si yoyo gwojaganyezaako simanyi biki kaakabe yoyo basi yoyo be batula mu parliament otuseteeseza sikyo si be batula eri kati wetuganyaganyiza kuono naye oli omunene munyini ntebe wana akola bwati tugenda kola tutya siri munaku ntegekawo akate ne bana abantu bamanyira kati balowooza nze nonya bwa big tiktok bamikwano siina kye neetaga ku bwa big tiktok just tuli bakowu tukoye embeera embi n'abasajja batyo tuwasa olw'embeera eri mu Uganda abantu tebafuna mirimu nomubeera mu Uganda nze na muganda wange yali Uganda nafuna omulimu just oli yamuli mugaga namuwa ekiduuka okutunda yatundayo omwezi gumu n'amugoba nga tamuwa mmere naye ng'ali mu Uganda mbola okuba bagagga mwefudde ki mu nsi eno beefudde ki mu nsi eno tulina okujaganya ne famire zaffe zirabire okwo nti obeera ne ssente tekyetaaga kweragira ku muntu n'ogenda ow'omuntu n'omukyalira n'agamba oba kana akanaku kazze kukola ki kanvire n'ewange kazze kundyako mmere bamikwano tukoye video yange bagijjeyo gye nazinye ngenda gizina emirundi 6 oba kubeerako likes 2 comment emu I don't care osaaga ne kadamanga mukoowu kati oli wanaakutuka nkasi buno kemukole ennugu kemukole mutya ngenda gizina kangende nzine nva mu kulya mukyere guguno ngenda kuzina ekiwato kyange tako lyange buli alina omukuumi oli omwana yagenze nga saddaaka omukuumi wabanja atabanja anti
bino era bwe sibyogere teri ajja bibagamba. Abamumera n'abakumi stress n'emujjula tagenda waka kulaba mukazi we gosula ne mukazi wo. Muleke agendeko eka. Bino boti bayinza byogera abakuumi kubanga tebakkirizibwa. Naye ekibi ky'abantu be bagamba temwogeranga. Temwemulugunyanga. Tekitegeeza nti ekizibu kiba kivuddewo. Abantu abalina amateeka agabagana okwemulugunya n'okwekalakasa n'okwogerako. Tekitegeeza nti ebizibu biba bivuddewo. Mateeka agamwe ge gabagaliwo. Kati ekizibu bwe kijja tetulina kitwala so light. It is a very big lesson. Teriyo emakerere course bwetyo teriyo teyina weeri. Tewali university esomesa kyetulabye. Tusaba busabi kireme kuddamu kubaawo kubanga abakulu bagenda ne bakuŋŋaana. Nze kyovola banali sisobola busirikale. Abakulu bakuŋŋaana ne badda mu ndo ne balya ne banywa ne bakola batyanga abaana bali bweru. Ne baba ba hoteli bazisazeeko nga bonna bali mu 5 star bebase era abaana babeera bweru. Kati nga babeera bweru waakiri wabeerewo ebibeera sorted mu bulamu bwabwe. Wabeerewo ebibeera sorted mu bulamu bwabwe. Agali kambeera bweru kasaaka sende nakaweereza ye w'omukyala. Kitalo nnyo. Ntunudde bwe ntinenga nti nga tusaana okubeera nga twetegese buli lunaku ogenda eri Mukama. Kale. Morning. Driver ajja tugende mu cabinet meeting. Are you okay? Madam. Bana, gichichi, mbadde nyogeze mu cabinet meeting. Ate najigena mu musirikale nse mutidde. Naye bannaye. Olaba bana Uganda mwasanyuse nga bakubye yo musajja wattu. Katuloba bakuba mukulu wa kika. Kati singa kiri ku nnyonyoloza singa bakadama ne basekadama bonna tebadda Uganda kulya mawuledi. Kati omanye kyali badde mu parking kadine mu parking mpya saake nakasero. Saako mu usafi singa kati mbutu ze zikoona baba kuba saalongo. Olunaku simanyi kiribeerawo. Nze mbabuulira. Kyemanyi wenjogera saalongo osobola ng'osobola mutegeera. Olaba musajja wattu oyo atunula nga enjala gweruma kyokka nga abadde minisita. Kati olwo baba kuba saalongo. Kati singa si mbuutu naye nga kibi nnyo okubeera nga abakozi bamwe mubayisa bubi. Ate bami nga basajja batubeewayo babasavinge. Abasajja abasinga aba security abakuuma abakungu bambi balina empisa. Obalaba mujjaamu nga bagezaako okubeera nga bakola kiriya we bakiriyalinga amakubo bakama bawe batuuke mu budde. Naye ate ekikwasa ennaku nti omuminisita oba omukungu wa gavumenti oyingira supermarket n'ogula ebintu naye omukumi w'otamugulira yadde amazzi ag'ennusu 5 gano aga Spice Diana. Kibi nnyo oyo omukumi obeera olina ky'omuteese mu mutwe nti tomwagala. So nga ate bambi naye yeewaayo okubeera nga akuuma bulamu bwo. Gumanyi kyekitegeeza okubeera ng'omuntu gwowerekera ali ku bunkenke alina abamunoonya omutta alina abanoonya omutuusaako obutemu naye nga gwe alina osookawo ng'engabo. Nati nekituuka mu salale we nga salale we adireyinga okubeera nga ajja. Ebiseera ebisinga abakungu baffe aba gavumenti oba abantu Katonda basitudde mu byenfuna mutunuulire nnyo abantu bano abaawansi we batabeera safe nammwe temuli safe. Omusirikale enjala bw'enaaba ng'emuluma ng'akutte emmundu agenda kukozesa emmundu okubeera ng'afuna ekyokulya. Omusirikale bw'anaabeera ng'omwana we bamugubye school fees ne ng'akutte emmundu alaba ng'okutte obukadde 5 buli mu bbuutu nga naye emmotoka yemu gy'atuddemu agenda kemebwa abeere nga kukuba amasasi atwale ssente ezo. So abakungu baffe abamu gavumenti yaffe ey'e Uganda
sigamba nti lwakuba tetubaagala kituufu tetubaagala naye ate mugezeeko okubeera nga mulongoose neeyisa yammwe we mutulongooseze ffe abaavu tubeere bulungi nammwe abagaga mugenda beera bulungi naye omwavu buli lwabeera ng'ali bubi n'omugagga ogenda kufuna okusoomoozebwa mu byenkulaakulana naye oba mu byobugagga bw'okubeera nga tebiri seefu kati minisita wuyo bagenda muziika oba baamuziise naye lwa nsonga ki nti abadde aganya okusasula omusirikale musajja wattu Justice Sali wa mitwalo 25 naye nga musajja wattu abanja emyezi 6 temulaba nti biba biswaza oyo minisita ne muggulu gyali agenda kuswala ewa Katonda lwa nsonga nti omusirikale ensonga gye yakoze yafudde naye musajja wattu afudde n'obulumi so musirikale oyo Katonda amuwummuze mirembe naye nga mwe baminisita n'abakungu ba gavumenti namwe abatutumufu abalina ku ssente nga mulina abakuumi mubayise ng'abantu amanya n'eddoboozi nno nze mwesigwa Eric gwe mumanya abangi tokya victim gwe batuusako ebintu bingi so okugera ku nsonga za minisita waffe bannange omukumi we yamuse bannange nno abantu bangi muvule ne mucelebratinga olw'okuba nti nno omukumi yasse mukama we ne bane twalibadde kyakuyiga erifa abavubuka at least tuyige nti nno bw'oba n'omuntu ng'omukozesa mutwale nti wa mugaso oba okitegeera ebyo byonna byavudde ku kuba nti nno bosi we abadde tamuwa fatiza yabaita tamuwa bintu abadde alina kufuna so baganda bakingezaako ba encouraging ambagamba ekintu kimu tulowooze nti buli bw'obeera ng'ofunye chance ng'olina wooli wonna ng'osobola okufuna omutwalo ogw'obukumi lushiyalinge ne munno bw'abanga muganda oshiyalinga naye bw'abanga gwe bosi we nga bakuma bukumi omukumi omufeeko nno bannange tuba byogamba ngu simanyi kusunga era minisita yafudde tuyemu ekyokuyiga tuyige nje bana ebyo bigambo byangu naku lwaleero n'ageeyambaza kati wano wabadde ensasa geey'amaanyi okusookera ddala owa Saaluuni omukyala abaddewo naye nga byayogera bitono ekyekango kibadde kikyamulimu nnyo wabaddewo n'omuvubuka n'omukyala omulala era ebirala ebigoberedde ku ebyo tugenda kukkiriziganya gwe nange negattibweko abamu ku batuuze b'ekitundu kino ekyekyanja batandika okubanga balukuviira ku ntono kubanga be baabaddewo bino byonna lwakiri we byatandikidde okubeerawo nze oba oliawo mbeegasseeko luvannyuma kati nzikiriza atubeere nga tubeegattako mu oyo gwenkuteredde ku screen oyo gwenkuteredde awo ku screen bamuyita private subject ng'era kigambibwa nti yakubye minisita oba ye yakubye minisita n'amutta okitegedde naye nga kigambibwa nti ensonga yavudde ku minisita okubanga yekkusa yekka ng'era minisita abadde akantu akasente akalya bwomu kyekyaviiriddeko mukulu oyo okunyiiga n'amukuba amasasi era nga bwe twogerera ssaawa eno nti ababodegaadi bonna kati bali ku bikepere balya omusaala baafunye edda bali ku bitumbuwa balya ye yeetisse omusalaba gw'ababodegaadi bonna naye era ekyo tekijjawo kuba nti abaana be olwo baba bajja kgenda ku ssomero omukyala we ali lubuto tekijjawo kuba nti ali mu kusafaringa ssaawa eno ne bwe yandibadde ng'akubye minisita n'atetta era we yalibadde ng'asibibbwa embeera teyaliteredde abantu bwe balisigadde babonaabona ng'abaana tebasoma nga buli kimu kiri tekitambulira nga bulungi nga wokyeba naye ate alina be yatererezezza obuki obulamu wabula omuntu yenna ng'olina ekintu ky'osobola okuwa famire ya private subject kubanga ye talina kyagenda kufuna kubanga already yabadde ku musango gwa naggomolo gw'okutta omuntu bw'oba olina ekintu kyonna ky'oyinza okuwa famire ya private subject ng'oba omanyi famire ya sabbiiti ng'olina ekintu ky'oyinza okugiwa bambi mukwate oba kasente oba ngoye engoye z'abaana ebyokwebikka ebikozesebwa abakyala bino mu kuzaala mubikwate
mubiwe mu family ya private sabiti kubanga era yenga yene we yandibadde nga teyese omusango gwe yabaddeko gwabadde gwa naggomola yabadde agenda kukola ki kwatibwa kusibwa naye nga saawa eno yeetisa omusalaba gw'aba bodyguard bali eyo kati bali mu basasuddwa dde abasinga bali ku bicepere bali abali mu kunyumirwa okitegeera naye omuntu yenna ayina kaayina ng'osobola okukawa famire y'omugenzi ono sabiti ng'otuvuddeko eya minisita ng'osobola okuwa famire y'omugenzi sabiti mukwate akantu bambike mwina mukaweeyo nze nina kyengenda okutoola okuwaayo lwakuba sinafuna famire entuufu weeri ngenda kukwatayo kensobodde mpeeyo naye nawe oba olinako olina famire y'omugenzi mugiwe kubanga kati munnaye musajja watu olwedde ye yamaze dde okufa ekitegeeza munno kati byonna byateredde mbaagala nnyo nsigadde nze King Fi omukulu yabadde amanye ebbanja aliwonye kumbe n'amubanja olabe ng'amugjewo n'agamba ate agenze nezange kanayo n'amukimayo kati ensasagga eri mu ggulu ekyo bamuzaata bajubisa bakasirya eggwanga amusasule amuweezize lwaki teyamusasula naye baana mmwe twaliragana amata gawafandi nadde nga funidde ye gawafandi kubanga sawa zino ngenda mu ofisi talina kyeyalidde sigenda kufiira bwereere guno omutwalo gubeeremu jasi gw'amazzi sagala kufa yakwebeereramu waliwo mutawana zimuwe sigenda kufa mumulabirire bulungi bodyguard oyo tugende tulagawa ojja kola bino matamanyi nyamanya kola sagala kola leero ebadeki jagala sente ina biziboki ejeta kisakugamba bizuye inabyo ina biziboki etakisa sente etulabo tuzaawo eyagala ki jagala sente zinkubanja ebanja sente meka banje mitwala 5 ya egenda jiwe mitwala 2 ewezikazi yayo ina mitwala 2 etulabo tuzaawo tende etulabo tuzaawo abude genda parliament banize fina conference alero kusegenda hotel sagala mitwala 2 egenda jiwe mitwala 2 bakayagala ebireke ina mitwala 2 yoka mitwala 2 eweta makaime kazi yayo ne byana yayo sagala mitwala 2 ina mitwala 2 ngamye sagala sina muntu wa bulijjo sina muntu wa bulijjo usatse